Gogo kikakasiddwa tiimu ye nti avudde mu bulamu bw'ensi eno omukama amwise. Tetugamba nti afudde ewaffe gyemba tugamba awumudde mukama amwise agenze we yamutonda. Tusaasira mwenna akwesa omutimbagano abayimbi ba gospel abantu abamwagala ffe mikwano gye kanzani muganda bakaafa obukungu bagatu butwalire Brunoke kuba asembye ebbeera ku Kiboozi. Musabimana gemanyage Glorious Musabimana Glorious omu ku babadde naye amanyiddwa nga Beckham wa Yesu yagambye nti Gogo yava e Rwanda ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa August okugenda ku crusade embarara era n'agamba nti yaliyo nga 29 eyo crusade paka 3 musojja abadde eyo yonna naye ono Beckham wa Yesu agamba nti afterwards na crusade yewedde ye ne team ye ba traveling okujja e Kampala okubeera nga ba promotinga like brand ya Gogo era ndoza kwekulaba nga yabadde ne ku kibozibozi wa Bruno K. Wabula nga yakatuuka e Kampala n'alwalirawo she fell ill era condition ye netandika okudeterioratinga wabula nga womanyi nti okulemezaamu ng'ebyekifirika bibiri ekitujja eri kujja Kampala ku promotinga ng'alina okweka kabambi okubeera nga agenda wano n'agenda wali n'agenda wali naye ng'embeera ye yatandika okubeera ng'ekola ki ng'ebeera mbi so bamuddusa mu ddwaliro but naafa bambi nga yakatuusibwa mu ddwaliro olunaku olwajjo afudde kiro ekikeesa olunaku olwaleero wetulimu olwokuna bwatyo omukazi watto abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Omuyimbi omulabye David Platinum amulabako namuwulira mu komera yakukubira akayimba akafranga naye akeerabira kyamugamba akaddemu akayimba agaya naga yabadde freestyle mulabye omuyimbi waffe Daudi Platinum musajja wa kabi nnyo muyimbi atumwagala nnyo dajja obuuze ku bantu jangu ndakikange ono wange Wasafi Music anti wali bebayina Diamond ndakikanga 5 omuyimbi waffe naye yakati ntambi baje kyojiyingiddemu ati omuyimbi waffe ajakola nti ono gwe tulina onakola lwe David mama kana ka video osiba ka lutalo we yakubira kapapala mulimu ali mu wetiruko kuno mulimu ekirungo kyonna zamu buza kuba tulaba n'abatuuliriza abatulaba amanya gange ze David Platinumz yakubira Mr. Ntambi akayimba nga ali mu komera nayo kyakajjukira akayimba kali kuliko libajja kanoonya jebbi anakaga tuyimbiramu kateekeyo je kali akantambi omusajja omusinkanya ate omusinkanangako mbadde simusinkana omulabye assalamu alaykum najja mu komera ne baŋŋaana okuyimba kyalina ID tewalina tutambudde nayo batolina bubeezi tukufune tutambudde nayo kwolwo bijjo mulaba bulabi bwati wafaana mu kamera mukulu ntambi kati oyina akayimba ke wakubya akapya wala ke nawulidde aka Bobi Wine ke yakubidde Bobi Wine ak'ekisinde
Gwe yakawandiise. Ebintu nzabiwandiika. Kagenda katya kayimba kaffe. Kayimba kagamba. Erinnya liri Kyagulanyi, soma bulungi akapande. Batugambye ye Kyagulanyi, mbuuza ni akyusiza akapande. Omwana ye Kyagulanyi, soma bulungi akapande. Ebintu bya yero katubigula bidibe, mubireka dibe. Tubibolenga buli kimu kyolaba osula kasasiro. Akuna yere wake wange, berinda lolinda be wamwe. Oyagala tuboole yero. Nti n'omusana guba gwasenga tusigala munju. Tusiza ku mbeera gye tulika. Abaffe atambira akavaayo. So ku YouTube gye kali. Kayimba gye kali ku YouTube, TikTok kwe kali. Ne yanza nnyo mukulu Shalom. Yasoose okuntuulira mu kayimba ako. Shalom n'omutima omugagga. Era Katonda amuddizeyo, tuyinza okuba tetulina kye tusobola musasula. Amusasule. So tujja bba tumweyongeza, tujja bba naye nga one on one. Ndeta adaze kubuza ku Frank Antambi n'oddawo mukama waffe tweyanziza ku YouTube kwoli ku TikTok Landlord namugambye ngenda muwa olweggulo bannange Landlord naye alimba kwate gani mukamuganga muwa olweggulo. Welcome to Shalom 256 is happening bwe tugamba ka story ekigambo is happening when oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe watanna bategwa subscribinga akadako bakashufika mbero kaseko benga ofuna each and every notification that every time we upload. Nze Shalom Hadad Kawes onakola lero lokuna mbane wine Frank Ntambi Barukeza da Jagna da Orange Cat da Konkala da Misi da Mani sima chali sound masanganzira nkulisa chewedira kasama yankusanze masanganzira Frank Ntambi obula stambulanze ka abannafa babiva bagambera ku set twawangula award ya Biva. Congratulations mwatulonda Dr. Senjobe Richard. Twawangula award ngabasinga okujjanjabisa obutonde mu East Africa muna mwebale nnyo mwenna abatwagala. Enamba ya Biva ilizo 752602427. Guno mwezi ogw'omweya twagwadde era gwa basajja. Abantu bagenda kujja omusajja agenda weerongoose. Musajja swangala mu kisaawe n'obuzibuzibu amagumba agaluma na arthritis. Amagumba agaluma maama alina ulcer sinuses omugejjo low immune system abakyala Biva abakolirako ddala. Genda mengaawo opposite Masengere kimitafu ojjabba okiraba mpola mpola. Ate Biva n'endwadde zonna azijja ntwadde guno mwezi mwenda guli ogw'omulanga gwadde gw'abakyala guno omwenda gw'abaami abalina ensonga za mwezi ez'omu kisenge wabula n'endwadde zonna ez'enjawulo bano banina sukaali nina pressure nina asthma nina allergies ne wegibeera misujja baana bakujjanjaba abaana abato bano bandudde ku ddagala bannange siwona awo wona obo visitinze Biva organic obulwadde ogenda kuba ofuma bufume odde mu mbeera oberenga naawe weyagalira mu ggwanga Uganda ng'abantu abalala. So weeyune Biva organic ekirungi kyawe bo bajjanjabisa butonde. Imagine organic products bayina togera ku mmere togera ku muddo togera ku bimera togera ku emirandira nebeeranga ajjamu endwadde kitegeeza nti teweeraliikirira na kya side effects neddagala linabadde mmize nelitandika okunsiiwa omubiri negumubiri negunsiiwa nnyo amadagala paka we nagenze wa Biva n'abako byampa nterera mpola. So gambo cha Franka ndi bulungi taata unakulwaza programu za Feza week zokola oli weegirisa nga tuchapostinga ku TikTok opostinga TikTok sinza running nga temukyateekayo mbadde sikola olwokusatu nabadde yabadde ki nakola byolinde bakyaddako kyawe kyamagala kwesimba oluba sigenda kwesimba wadde banneegayiridde abendeba nga nze alina obbanonola ekyo siri kikkiriza Lord Councillor nga bagala kumpa Lord Councillor so akikkiriza nalabira ku Lwasa Luwemba Luswa ye Luswa yagamba abantu bamwegalya yesimbewo n'abantu bamwegalya mu 293 awo teri yamwegayirira nenze banneegayiridde kuva nno kuva nga nkyali nga bandabamu naye nga nze omuntu ndaba sinnatuuka nganze ndaba sinnatuuka nje emyaka olina okwesimbawo emeka twagala malako Lubega Mukaako manyi alina akyesimbawo yali awangudde ku Lubega Mukaako ali noyo waffe mu Ndeeba buli kibiina kizimbi waffe mu Ndeeba nali middo zimba obulamu bwenga ye Mukaako mpola mpola kyentambula so byabiri mu ggwanga ebyo nga mbiraba ibandaye mukwano gwo aliwa nga tuwa nali nyeko Derek betrayed by my leader he wasn't betrayed by his leader nakasoma ka omugenzi ono yakafa yani
Kani wali meja yali Kazola Kazola yafa yakawandika betrayed by my leader ngakawandikira president Yoweri Kaguta Museveni ya betrayed katuke ewanyeko deriko nyako dedicate leader te betray ngabula ya betray ngaba constituents babe Machinde East nyako dedicate era betray ngabalonzi bobe bakawandika betrayed by our leader abalonzi kwa abadde ku ground mpozi underground kwa abadda entambi nange bantu bala magoma Derek Nyeko twasinkana kushoya fefe busi nampe mitwale 5 gayega najinyega wana awone ntegeera ntisajja kudda nga abadde musajja wange omutembeeta nakola interview ne kibajjaawo ngekinga tagenda muwa kadi kyamuyita Derek Nyoko Derek Nyoko tagenda muwa kadi tebagenda muwane abasinga abali around babadde bakimanyi now for 2 years I think tagenda kujja wadde abadde agezaako kubanga alwana ate akubya posters zeriko n'obugunju obwevuga osigala olwana nga omanyi kibayita kicks of a dying horse naye nga abali wezivugira babadde bo bakitegeera and I think naye kenyini abadde akola kyakimanyi naye n'agamba kalwane tomanya naye yakoze ekyobusajja bukulu bambi mu byonna yakoze ekyobusajja bukulu sajja kikulu n'agamba bantambi yasabye Kresti let me resign abaffe ntambi agala Kresti awulira omukulu alinyanga akwana njagala mazzi so nakola engeri ya kisajja kikulu n'agamba kyensavinze ko kijja kumala ate sigenda kyambaze ntambi ensagala bikkirire senga kyasavinze kyali kyamala kandi kubisiza bipande anti kati amaze nakkiriza no kubanga abasinga balemezaamu addamu kuza posters za independent aga radio katwe bamutana muganda wange kate wali bakimugamba mwe nabala bajja balinga 10 kati no manchi gendo bero nga 17 September bagaba kadi simwazi kujja tuli mu September wono gwe bagaba eza MP esebo gwe bagabira muguno wakati awo nga guli wakati awo tugula obutambala boka olubi nategeddeko Allah ngabamba badde bayinkambe Allah kekirumange ekyo Allah ngato yino obudde butono Allah kibina kyogenda okugenda mwawo n'abakonyombako omwoyo bageyo ngaafunye ba YouTube amuterayo obulango vote awo manya desperate oyo manya ne bamugamba tadda buli gola bateekamu amaanyi ngaafuna ba influence okumukubira Jolo Senya alina gwasasula Lewis Rubongo alina gwasasula Nubian alina gwasasula Wayusa Mufumbira alina gwasasula ne buli wola bolinga ateekamu amaanyi gonna afuna ba influencers bono bamalayo omanya there is a problem awo ku card okitegeera kati awo waliwo amaziga agenda okujja Derek Nyeko kubanga bamugoba mu katale kya contributing ako kyamaanyi kyakiraga ekiri ku ground omanya anywa Pepsi kogwe ngamba njaga nkutumye Kristo oleta Pepsi bikwataganira ludda different kali gonsaliddewo nti ndi mufirika kyenywa toina ate supply nze ndi mulwadde wa sukali temuli sukali mukwano muli mutoni kwa taloni nera batu wa disposable mbamu aisibo bilese bulesi boto lemon oli mupya wano lemon ice cubes ne glass bagenda bakubulire ntambi baba bazokolera wano how do they set their drinks thank you so much okitegeera so Derek ensonga zezo ebadala takoze tujja biyita wala kasita mukwano gwo kati mukwano gwange nitakoze omuntu obeera sebo okoze ne bakumma kadi owulira buwulizi namiranga gy'abantu n'okwekalakasa n'okukola ki owulira a storm bano benalabye nakawa abampolo mugambe aga twagala mugambe sikadi abo yabadde abagisaidize ekitugumu tambyo yabadde ekitugumu abenakawa lidde bagamba tuwonye esebo bagala nubianiringa sente gwe bagala gye ali bonken Sonyako dekti yakola teyakola abakubanga yakola era pate si nsiru okubera nga ekola process ya vetting ground eyimiridde nadala ground tisigasa abantu omuntu kumuwa kadi agenda kubeera defeated luli ekyasinga okuyisaawo abantu nga ba Derek Nyekaawo yaliweevu omuyaga gwaliwo kisinde kipya
abantu nga tebamanyi gwe balonze banabeka wempe ne bagala ne bagwa mu mukazi we Bashir no musajja oba yakola kibanna ate yakola buli wafuna chance ku bakazi we Bashir n'oba mu kuziika nga basabira mu fogera kazi we Bashir nali mbera kazo that is Kawempe South namunonyeza n'akalulu nga ayimerie bwayise ku bitaala zo ngome naye kuva etwamulonda teyakola ki teyakomawo so kyembadde gamba nti abalonze essaawa zino naawo bongedde okubeera participative mu byobufuzi okubitegeera oba okitegeera kati bamanyi ekyokulonda ekituufu tubalaba nti Nyeko yawaddeeyo twawuliddeyo ku bantu bakaayana kale waliwuliddeyokko nga walaba contention eriwo ku bifo ebimu nga owulira waliwo abantu abagamba alina owewakadi for Derek Nyeko it wasn't like that. naye lwaki abantu be Makinje East tebavudde okwekalakasaamu komuvane twagala nnyeko waffe atukoledde kitegeeza teyakoze tabakoledde bawonye bamuwonye bonyi kibi kigwana wala musajja wange netakoze go ge mazima Shalom Lord Mayor yasudde ekya president ajja kubwa Lord Mayor akomali yasulukwagwa ati emyaka agala kyakuna leta mukwano agatana kyakuna kata mpadde kyo n'omulala tonic water leta Pepsi tonic water gompadde eva verse bika wana binywa nja binywa njagala ebintu biri bitter because you're bitter kamera kati otubise obisate mukwano Lord Mayor yatiddeyo eri waggulu yatidde kya president naga kanjije Lord Mayor ola mu politics Lord Mayor is like 53-54 ndowooza years akyali muto so tasobola kweteekamu muguwa ssaawa zino kibayita political suicide kuba kasobeera ng'omazeeyo eri gy'omazeeyo gye togenda kumalayo nti bagenda kukulonda then you rather stay here n'abantu benagamba nti would you rather be a commoner mu Bwakabaka olaba nga Cesc Fabregas omumanyi yali captain wa Arsenal n'avaawo n'agenda mu Barcelona nga tagenda ba captain ate nga n'ekifo tekiri guaranteed era yamalayo bbanga ttono oli n'abuuza singa yasigala mu Arsenal mu Bwakabaka gye yali nti no ya leader kyali badde beta ko kati obalabalamu lukwago okuva wano wasobola okuwangula ku Lord Mayor obumakinze okubeera politically relevant for the last how many years 2011 mpaka 2026 mpaka 15 agende bali afune 0.002% nga ba Abedi Bwanika agamba why kanjira nsigalayo wano nga wetweteekateeka kuba newe Museveni obo mujje ku ballot nga tagenda kukomawo tasobola ku defeatinga Kyagulanyi mu kalulu kalijje n'akeggwanga akati awo okuswala okwo omuntu agamba so balukwaga ekibalo bakimanyi osigala bano n'owangula n'osigala ng'okyafuna akasente n'osigala ng'okyafuna privileges z'ofuna motoka wuya afuna ebijjirako byonna obisigaza. He has been getting landslides. Do you think this time it's going to be the same? Landslide mu wana ekya Kampala kati abagenda kuvuganya ne mwami bali mwezo. It's going to be tight between those two sinza kulimba nti no ayinza okukasanga nga kangunga luli okitegeera but it is much better okulwana ne bali mwezo than ogenda okulwanira bali ku ballot ni mwami Museveni ne Bobi Wine. Kati awo yabadde move nungi nnyo because for PFF tusuubira wayinza obba wa alliance jegenda okola of course bali mu alliance ne ANT anti kati bakola alliance eyo manya maybe Grigore Mugisha muntu kubanjo frontingayo ng'ekisinde kyabo kati awo twabawo need ya PFF kubanga frontinga candidate kuba president nga president eyali badde ideal sawa zina ali mu komera atenga n'ebyokwesimbo yali yabigana already kakati kaba consolidating ebine ife basobola kubanga bawangula Ssemuju Nganda asigala ekira kuba naye wa amaanyi era obala PFF essaawa zino Dr. Kanokiza Besigye nga ali mu komera ekibiina kitambulira kwani Ssemuju Ibrahim Nganda naye olaba naye agambye kansigale nga nyweza kira neme ekyatuka ku gundi wa kira ekyatuka ku Patrick Amoriat Oboyo wa mu FDC yagala n'amala yawo tugenda okulaba nga socks bazimujjemu ojjukira kale essaawa zino ate yazzeeyo ku bwa MP Oboyo yazzeeyo waabwe ekyo kwesimbawo kuba MP Olima wano kucha FDC bayinza okuleeta Nandala Mafabi kuba president I think gwe baleeta katoli yazzeeyo kati webitowe bibeera obeere ng'oli ofunye erectile dysfunction mu byobufuzi oba obeere ng'oli active kitegeeza omalayo okukiri ogenda kubeera erectile ogenda funa political erectile dysfunction but here obeera active nnyo etegeeza erectile dysfunction eviddeko abayimbi b'e Uganda okola zi BBL
ani yakoze kuba balina erectile dysfunction balina zibodye dysfunction mukwano gwo omuyimbi gwo yamuleeta ku scene tetuli kyogera paka unless otherwise mu Luganda agamba gwo ajja omutembe ntambi atembeta Gloria Bugi namutembeta Gloria Bugi yakoze BBL n'akola emimwa akabina noba n'ennyindo ate abadde olwedde alabika bulungi maybe abatamanyi BBL bayinza okukola course unit oba ayinza okugamba nti biology simanyi biki BBL Brazilian butt-lifting nono mwana musiru mugambye ndi ku seeti bwe kityo mune kiba bwe kityo nawe nkugambye ndi ku seeti kigamba kimu kikugambye kike buli kimu kikole waliwo is enough to a wise person nawe musumbuwa Bannayuganda tobola asagala kudiringa n'Abannayuganda mu bintu byange byonna byonna ebisinga omuntu omuwa instruction zikolawo ayi nakuba for clarity come on buli kimu kibadde mu black and white shalom ndabe n'abantu so BBL Brazilian butt lifting BBL okola ebbina okulisitulamu neriyimukamu nga ladde ligudde neriyimukamuko waliwo omugezigozi bamuyita Dr. Ivo Pitangai Ivo official Ivo Pitangai omusajja ali mu Brazil mu 1964 BBL eyo wejja 1964 BBL eyo wejja eritandikira Brazil weyo so temulowooza nti bino bitandise butandisi wano nga muli mu kulaba aba celebrities baffe bazikola Left Right and Center zatandikira ddala e Brazil naye zipopularizing bwa mu ggwanga lya America kuba America yesinza okubanga ezikola mu 1996 yali surgeon comestic surgeon gwe bali bayita Dr. Leonard Grossman yagireeta nga atayagala ebere live ku TV surgery ekolebwa etya ne bagikiriza the process nga ogamba nti because yalingayo ne kati n'agireeta abere nga agibuulira abantu process malina okubeera ng'eyita Segwanga lya America eryo engeri gyeririna entertainment industry nga yesinga okubeera consumable mu nsi togera ku Hollywood togera ku kuyimba ba celebrities okuva mu ggwanga erya America ne batandika okujettanira ennyo era ndowooza ba celebrities abaasooka okwembracinga BBL eyo yali Jennifer Lopez Jello nemusinge Jennifer Lopez tekiri kya bunene bwa bina kibeera mu size gy'obeera olina ogyongerako kootya n'ofuna gye bagiyita hourglass figure kati bakusala nti basala amasavu okuva mu bitundu ebirala ne bajja ne bagagattako wali ne bagagatta then ne batandika okukola wakiyita batya ne bakolako operation bulungi nnyo eri surgical paka wo shaping isimu yani yevuga paka wo shaping abotyo so abayimbi abantu kubeera nga bajettanira abasinga bonna so si buli agikola nti aba eyiminga kuba nti akabina kanene nnyo mu size mwobeera mwe bakolera kati labo mwala amanyiddwa nga Kylie Jenner si munene nnyo but she also did BBL okitegeera olaba Kim Kardashian naye abali plastic yo yagikola BBL ya plastic biveeko yona tize BBL ida yagikola bulungi abajukira sex tape eya Kim Kardashian yali ne guy bali amuyita Ray J eyo sex tape wajira bakeyo kati ate abalaba obwerere bwa Kim then ne Kim after like nga 4 years amazo kwengejinga ne Kanye West yagera nakola BBL ate figure ne yeyongerako okubanga inada hourglass eyo bwetu era bajukira ku Olo magazine emba gitandoza Source magazine bamukuba ekifaananyi tize cover nga atadeko glass ya wine kabina ngetuddeko bulungi nyonge fittings okitegeera omuyimbi Nicki Minaj agenda okujja ku scene ya hip hop nga ba female rappers abalingawo bali tomboyish ba Eve ba Missy ba Queen Latifah bani abo nga bali kinda nga balinga basajja for example engeri kwambala bikibe nabyo nga bali tomboyish kati yewe yajja that was the time nga bakizudde nti its element oba tool esinga okubeera nga egenda kutunda music egenda kubeera about sexism
engeri omuntu gyafaananamu omubiri gwonna biki nagera nakola BBL nagera nakola amabere ne bagageza ne bamukola curves ez'amabere ne bakakola kino bagageza era abalaba abajjukira gundi oyo ng'akyali e Trinidad and Tobago Nicki Minaj awo ng'akoze zi mixtapes ezo then ne Nicki Minaj ng'amaze okujoininga Cash Money Young YMCMB olengera omukazi nga yali amaze okubanga era yeyo aspect yemwe yasinga okubeera ng'emu crossing sa over nga tebamutwala nga just a rap artist marginalizingirawo wabula nga n'abali mu generals endala bamu accepting nga bamwagala nekivirako sales mu albums na biki bena Nicki Minaj within ng'amaze okukola Pink Friday album 2009 n'abeera nga ate mwamanyi mu nsi yonna nga bamaze okubeera nga bakitegera ne munne we yajja okuba nga amuvuganya Cardi B we yali azina ekimansulo omubiri gwe n'essaawa zino nga amaze okuba nga ayingira olengera ddala transformation yali ey'amaanyi nnyo. Cardi B azinanga kimansulo? Yes, she was a stripper. Inde bu video gye buli njabbo kuweereza. She was a stripper mu makirabu. Ne kati those are called industry plants. Oli yamuzuula nagamba nsobola okumuyigiriza lwampaka najja n'adyawo era sente azibakoledde. Ofuna omuntu ku Kevin n'ogamba nsobola omufuula ekintu. They are called industry plants. Nyamuteeka mu ssente n'agenda mu eyo sajjale eyo BBL ne bagimukola ne buli wamu ne bamukola najja n'atundi n'akubirawo n'afuna ne Grammy n'afuna biki byonna. So mu ggwanga lya America babadde nga bajja bakikola olw'ensonga nti ebintu binnya ebishiftinze naddala how industry weyina okubeera ng'etambula era zi BBL zero ziri nnyo mu bantu abalina amannya baserebu ba models aba Instagram ba film actresses mu ggwanga lya Nigeria yali omukyala muta Tonto Dick omumanyi yagikola ne muzino mu East Africa bazze bakola ono mu ggwanga erya Uganda ndowooza waliwo omukyalo oyo olowooza bamulabye walinga bakuba bbaawe ebikonde era kigambibwa nti naye era ya enhancingamu nabeera nga akola waliwo mukoomukulu omu mukoomukulu amanya saagala googera yakola naye BBL ate n'omuwala ali Nigeria yani TikToker gundi oyo muna-Uganda JB omwala yani omwala ali Nigeria nenga muna-Uganda TikToker Gold Vivi eta balancing eyiye kati bingi nti those zingenda okubulya risks ezimu ezikirimu nti wano mu bulungi bwabyo nti abantu badesiringa naddala abakazi okubeera nga bali attractive kati nga fenomena erikola ki eriwo bakuvuma akabina oli muserebende tokola ki oba olina okukola ki tomalayo olina okubeera nga ogenda then ne overall shifting ya beauty standards essaawa zino mu nsi okimanyi edda beauty standards zaali nnyo ku the values omukazi yabanga nazo empisa bapimira obulungi era bakugamba nga oba ogenda kulaba ogenda kufumbira omwana obuwala nga bamanya ewammwe temufiisafiisa bikoze bitya mwana waani envudde weebityo ze zaali values and it was a global standard kati saawa zino values zashiftinga nga ziri nnyo ku ndabika how you look kati overall shifting beauty standards zibanga zikyuse abakazi balina okubeera nga bakyembracinga okitegeera then ne abakazi balinamu kino ekya body image ne self esteem kiba kiboostinga then okufuna nga bafuna that external validation ekisinza okuba nga kitukola obubi mu nsi is seeking for that external validation mu bantu era singa ojjukira omwami mu 1954 gwe bayita Leon Fastinga yakola gye bayita the social comparison theory eyo etukoze bubi nnyo nti abantu yagamba mu bigambo bye nti individuals evaluate their own abilities and opinions by comparing themselves to others, especially when objective standards are unavailable. Kati nti saba zino olabanga abana abobuwala abantu ba looking up to beba Nicki Minaj ba Kim Kardashian okitegeera nga ya influence kirizo bagano bajja kwagala kukola ebintu awe bakola. Saba zino za Uganda saba mu ggwanga lino ya Uganda saba zino nga sogedde mu kyalo oli naye yagikola ne misfiring yagikola ne saagala biki bizibu mukoomukulu omutegedde naawe kyala mweru so waliwo abakyala bano abalala ti olaba omuwala oyo kisutu kirabo saba zino she's regarded as the most beautiful
Ugandan alive. By who? By so many remarkable people abatunulira ebintu. Lwaki liyagera n'agikola olaba gundize eri bwet. Next yakola BBL. It is said out there. It is said out there. Okitegeera. Kati olaba Katrina Nil Zero. Tunulira Katrina wali owa 2019, 2018. Tojjukira ku Instagram. Labira nyo nereira Kayondo. Katrina mutegedde guno mwaka. Aze n'akikuba ekintu kye. Kati omubiri gwe aguflauntinga tatya nakutya because gwali shaping ne gufuna figure 8 eyo. Okitegeera. Kana omukazi omuddugavu anywa BBL. Ate kirabo muki. Okitegeera. Kati no Gloria Buji waberanga saako ye because yeyo kirabo ba Katrina okitegeera abana ba 4 points. Naye atuuka n'agamba maybe let me also do this. Osanga nange we nafuna ku sente zitegeerekeka. Bali abana bali mu kuyoola. Kati mulimu abayimbi for example nga industry is just an address. Nenga sente bazijja walala. Bongera ku market value. Bali mebijanjalo. Bulungi. Basamba amakati. Kakati awo sawa zino nga standard kweri. Ogenda kulaba abana bangi nnyo wadde nga to mubiri bwe gubeera mulungi nenga alina okwenhansingamu ekintu kimu oba kiti oba kirala. So eyo social comparison theory yagigeraageranye ku phenomenon ebaddewo ey'okweyerusa. Bleaching. Nalabika video k'omwana Posha 256. Mu 2023 ndozanga yakava ku kyeyo. Posha ali kadama. Gwe oli mweruko ku Posha we yali. Posha ali muddugavu. Gwe yali muddugavu. Oli mweruko ku Posha we yali 2023. Within just 2 years the girl is very very bright. Tunemanyi bamuzaala we bakyo. Okitegeera kakati kyekyo nti omuntu abeera alina low self esteem. N'agamba naye nedda. Nenga te mulimu abana abalemera ku colors zaabwe ziri nacho nasigala nga afaanana Lydia Jasmine. Black Sugar. Labo mukyala Mariam Ndagire. Nakati she's like 53 years. Juliana Irene. Obo kitegeera. Nekati oli nti self esteem ebeera mugwe. Ebeera ngeri low. Ojja kulaba nga obuddugavu bw'oli muto olina kukola ki? Olina kubibeeramu then ogende weekuube. But it is their choice. Bawa siteekawo mbuno ki nendi mugezaho kugamba nti ezo fenomeno muzolaba ezibaddewo abaana abali mu okwerusa kuli ku nga ku 97% sawa zino tibuli akola company ngekola bizigo byerusa bagagga era tubitunda babiguza baani okiraba naye olaba BBL nti muzimu risks ezirimu nade nagundi gye nalade nsoma report mu 2017 yali study ngegamba nti one person mu bantu abakolebwako BBL bisatu bafa within a short period. Kadi binga tafanga andi ali mu 229 naye kati omu ku nanti 290 ngambi omu ku bisatu 1 out of 300 ng'akoze ya raisi. Kisinziira because it is a surgery nti olumu n'obeera Shalom go genze bagenda kukola surgery oba ku bwongo oba ku kiyo oba ku mutima olumu bakola ki olumu bafiirayo. So abantu balo biliko risks zaabyo okitegeera ate kasita ogitandika bw'otyo ogenda kubeera addicted nga buli kimu oyagala kibeere surgical. Okole yakabina nogala nokoleyo noga buli kimu kati yankwata mukati bakukendeeza buli kimu bakikola tugejja migeze buli kimu bakikola. So no causinga kino social backlash sawa zino ndikati abakyala abakola zi BBL kiringa kati sawa zino kivumo ne bakitegeera nti ogikoze nabakubeerako nnyo nti wadde that is the price you are paying. That is the price you are paying. Ngawe kiri kukweyerusa nti wakwata mu kizigo era gwe bagamba nti wakwata mu kizigo alwana nnyo kakasa abantu muti yakwata mu kizigo. So even that social backlash ebeerawo kati Gloria Buji nabadde ndi mukulaba comments ezajidde ku videos yakozaawo na biki byonna ng'abula okuddayo abagera ne munziseyo nga wenna abo baavu baboogera. She's looking fine. Bwolowooza nze mba sinaako buzibu. So bannaye mugende aja tinakalembe eva besinga akaawa nage watota munyo nga wemamaaza aja tinakalembe asangibwa Busaabala ku stage za taxi wezikyukira stage esembe taxi wezikyukira musomi wa ddwa alongoosa obulamu bwo nga bukyankalana olina ebikusumbwa mirimu oli bweru naali ebweru akukolako aja tinakalembe
kwa ku 0752 30 75 29 asangibwa Busabala gwali mu Uganda stage esimo taxi ezichukira genda yo mpola abenga ate akuyambako wano ne wali ali ebweru mwezi ka WhatsApp ajaba akuddamu nange nina yanye abaneyunzeeko bannange wafunye era jebbi abantu babuuza kati ntambi akola ddi babuuza ntambi akola ddi mna bamanyi kuyo okukola okukeera n'ogenda ku kidima tuli ku soft power buli kigambo kyenjogera no kisasulwa it is billable oyinza amwe namba omukyala kasanda byerinnya yes smart access babayita smart access balononga bali sides yo Canada ku Uganda ali mu gwanga erya Canada nobilo ali mu gwanga erya America bano bayamba okubeera nti nno olya ku mmere ye Uganda eri frozen bayina frozen matoke frozen cassava frozen sweet potatoes frozen fresh beans frozen fresh katunkuma frozen maize vanilla maganjo maize mira maganjo millet flour muzigo nsenene ground nuts royco blue band mukene babirina aba smart access mo states obaziba states e Canada zonna we nabanfunyi obudde nja kubamba somera mukko we muyinza kubanga musanga ebintu bino buli omu state gyalimu wabula kisinga obukulu kubera nga okuba ku namba y'essimu plus ebera eri 437 mwabale Canada 332 7894 437 332 7894 babireetera ddala paka ku lugirwo nga wembyogedde ensene bazirima ensene jukira biva eno Uganda bone abitwala eri ninga ate biri organic bikyali mugundi yabyo so muna Uganda abeera nga ali engwala kujja ku mmere yaffe of course beba smart access awo alenga tebakomye okuba na catering services nti obo ina mukolo yes obo ina mukolo ngo tegesa abantu bategeka emikolo eyo oba kubira bukubizi ku namba y'essimu +1437 332 7894 nibajja ne baberanga bakolerako mu biterevu bulungi nnyo nyini ddala wala abaana nga bongedde okukola BBL waliwo n'abongedde osala ku myaka omuntu alina omubi yali amanyikiddwa mu Uganda nga ye wa kintu kimu alina emyaka 25 naye kati bambaye kakula ngeri gyafumbirwa kati essaawa zino asobola okwogera ekituufu nti 84 gyalina n'okusukkawo waddamu alina emyaka 84 no waddamu gwe kyoba omanya waddamu mukwano gwo aliwa atamanyi biswanka like a music atagamba alina emyaka 22 celebrating the birthday agamba alina 22 years. I don't know if she was mistaken nti abiri mwebiri gyamaze mu Kampala ntambi omanyire ogwo omutima gwo gombi ntambi ogwo gujja kutuusa ku kyokya bwamaze emyaka 22 mu Kampala kyaka gyadde atugamba nti I've spent 22 years in Kampala but not 22 years egy'obutonde Shalom nawe she's young abantu abalaba Shalom 256 abaana bakula mangu kituufu naye abantu abalaba Shalom 256 tubaweeko ku respect like muto mubiri kyaki gimulwa mubiri kati olaba nga yebadde nkunyonyola ebintu biri era biva ku BBL tebagala kula like low self esteem okitegeera waliwo gye bayita the self concept identity self concept kati mwezuula kati mu bakyala bo baviewing themselves through lens of external appearance banda babatya tuvalaba enfaanana efaayo nnyo bagifaako nnyo that validation eri external nti omukyala ne wabeera nga talina wagenda kutambula ng'ali mu kikomera wamala okunaaba engeri gye yeefaako ne wabeera nga abeera na bbaawe ojja kuba n'abakulukulu muno abakulu baba abivaako naye olengera engeri gye beefaako noba batagenda kutambula so bo bavyo balaba nnyo that external bagenda omuntu singa konkonera wana agenda kunsanga atya oba kitegeera niwaba ataddeyo kifaananyi oba nga omukube ekifaananyi alina making sure nti asooka n'akikwatamu ffe tetubibeerako olaba selfie za bajjo atekayo obuteesi nga yina atunulanga eddubu ye neyeeta naye akimanyi alifonse professor olaba selfies bifaananyi bya Lord Mayor nga ateekayo omulaba they don't mind about the angle webali kati kubakyala it is the opposite that external validation eyo kati concept eyo waliwo kye bayita the peak period mu bakazi peak period eyo determining attractiveness ne opportunities so peak period eyo mu bakazi ebeera ku myaka 18 paka myaka nga 24
wabaya kirao awo bakozesaawo nnyo kubanga weewali amaaso kufa abasajja bebatagetinga bafa okutagetinga bo okupepeya nabo okubawa ku ssente ezeegasa period yeyo, it is called the peak period. Kati abakyala bajagala nnyo nti newabeera alina myaka 3 alina okufuba ennyo either mu nnyambala either mu neekolako either mu ki ng'ebeera bagishwa ifi bwakonkona mu 5 n'atandika okukola bwati ka Sofia ka ango amanyi gishwa ifi kame Sofia agikwata ati kana akola ati mulaba ku Star singa ali bwati kati bebo bagita peak period. Kati abakazi bajagala nnyo kyobola buli goyogedde yagambanga 25 nga tava buli celebration ja celebrating ebera 25 kati saba zino bagikendezeza ko 3 years etambulira mu 22 luli yali ya 25 yes obera 22 ndi peak period ya eyo nkulu nnyo mu bakazi world over na kunyomeza omusajja omukube nsingo okwegoma mu bintu bya relationships Leonardo DiCaprio tawasa alinganza ye waliwe yanso nkede kumachanga nda status ato yasama sirika nawe gwe sirika to yasama Frankie na wonja kumulamwa akaya DiCaprio tawasaye no moto DiCaprio wa akufuna olina 22 waweleza 24 ngaddayo ku 20 gwenga kukola ngoba umbwa kali ngo ali test neto ajafuna mujjanjaba ali test sente nawe wezili bako ebyo byokujjanjaba bisumbuwa fa batalina sente weralikirira ffe bali home cares na bichi byonna ebyo byaffe naye bisumbuwa kanzala abana banji bali mbuda mbukadde nonsense kati oli ye yabigana 22 21 22 23 oyo wasaweza birthday ya 24th ye komako nakwe saba zino gwali na latest oba yamukwata oba yamuloga alode naye 6 years alina 28 aka yakula oba yabana yafuna omukuma ko mulungi oba yabana nenga ebbanga lyonna kuva 93 wajira ku scene watu wabadde kati abakyala yabadde peak period ya myaka ejo 18 19 20 kati kati saba zonna 25 awulira buyo omukazi omugamba nti wa 25 nnyo kati batuka ekisanga tebakyajogera owa gwanzala era ngoyagala okulaba olutalo kakusibuzo omukazi emyaka Race Media ine emyaka emeka gundi yayimba oluyimba kiwewa gundi okuze oyombanganya owulira ensonga Race okuze gishu okuze kubanga batya omanyi obukadde aging kujirako ze bayita passive declines oyo luwedde ku mpagala olaba ne ayogera kyoyo omukadde tuveeko oba kitegeera bino byabaleka lugudde embugubugu mbulugudde embugubugu tebakyagalira ddala bayita bakadde kati n'omukyalo oyo olaba ne mu society busala obulango bwange obumpeere tulina kye tuyita gendered double standards ntino ntambye okuŋŋamba kizisawa zino na 34 years sikiinaamu wadde ki ojukubawo mbujejo mukama n'amanyambu omuntu wange nasiima ate ntambi nze kennyini ate I castigate omukazi oinaye mukulu like tulina those doubles nti twagala muntu ali myaka 3 ntambi nti rather than nti sola gamba Shalom nti wa myaka oba 3 oba 4 ne chimpowers amatu naye ku mukazi chimpowers amatu dynamica obo kitegeera so those gendered double standards nazo yo mukazi jako mu kukula fefe nyini society baba mujajinga ate tuba jajinga olwedde kumpagala alega oluberebe kati sawa zino ba ojizi bange tuli myaka age bracket 33 34 35 kati manyi batamzanya miggo kati abo ndabya ddala abakadde abawedde waliwo yambuza nganje wandege yao ndamwala ambuza Hadadi how are you dika mutamta Hadadi abamanyi nga akulira ntinda ne munnya bwenti ngakati wanza bana ababulija atubuza ka wana Shalom 256 amala kumpereza message I said hi to you nakulabye mu town banange ngaye nenga kadi kati bye bali aba transforming and bagenda mabiri BBL bi plastic surgery BBL yakola ku face ajja kola ku bina neche ngamba nti bebo abagenda mu ebintu byaki plastic surgery bya surgeries ezenjawulo kan abi nabi mama chimbo anyabwa atunda obukendeze nyindo
Okitegedde. Nabusuubulako nange ettaka naye baagana bugula na Uganda. Okitegedde. Kati mwebiri kati mulimu abayina toyina ya wrinkles. Bana abayina enkanyanya 0705 27 1973. Nina sabuni, nina ka cream nane oil gobe enkanyanya tokaddiwa. Kati like music ne bambi weera abamyaka jana. Esawa zino gamba nti ninana awulira nga afa. Kati birthday yaso celebrating publicly kati tetusobola kuwakanya. Kuba jatulaze. Nenga 22 nze okusinzira kuba bagamba jamaze mu Kampala like music era genda kuyombera genda kola post I saw a guy ekichobola batebayiga abacha abasiba nnyo how dare he say that I'm 40 ngolaba ulira obusungu nenga ate logically ebyaddala tulwanirira kimunsi ulira katono tulwanirira kimunsi sikuwangala era mu sala je tusaba ku macha mukama kana nasaba onkola ki mpo buwangazi ate kati bufuuka butyanga kye kivumo nti like nkugambye oliwa myaka 8 nokola ki noyomba kye kiri kye bayita objectification theory eyo mwami bali amuyita Nasser Al-Haman mtambi musajja wawe yakola nti women view themselves through lens of external appearance banda bye batya ate no mukyala nyawo ine myaka emeka tasobola olabye tasobola buli awulira fa owo kitegera kwanga peak period yaggwako atannagwako na mukyala kyali yali badadduka osaba mugundi waffe boss waffe wano boss mukwano tuli just kibaddeko ku script I'm sorry ayiko nga mungi obo kitegera kakati ye embera gye tulimu nti bayimbi bangi ne sawa zino era omuyimbi gwe negomba karegie Shiba every time ayogera emyaka gye ne wali ku press conference yagambye I'm making 35 this year yayogera ku kya BBL obo kitegera BBL yakyogera nagamba ye mujimu naye kali ku kyemyaka yajogera mu bayimbi ba Uganda gwe nabeka alemere eno jebbe ja kunchankala mu Uganda tulye baleta foko endala oyogera we batwaye foko kati mu America kati broadcasting bisaba zino liko tugobera nnyo ya America nti Bongereza waliyo breakfast clubs and breakfast shows mugerewe mulye mmere ngaye munywa era musase mwango wabukedde buli banne buli bamandi mbera ko bukedde sasa ndakika banchaza nga bakutte banchaza akawo nkola nabo show yafe ya chancha era twafunye kifwali kurax tulya we tunywa nga tewe njogera kali mwabasabye mmere obwerere bayutuba omwana we semanga ajja kunjogeza yako bayutuba batwayo ne ku nkalu obo kitegeera so like music kali omuntu amanya like music omutufu ye Zanero bayiribanga bonna endongo Jenda chewunya chenda mu 7 aho Zanera akona na mu 7 Zanera wadda yatalo mugo namula ku police bond ana mu 7 so ebyalaika nyenga bali eyo abagala ogula simu oyagala gula iPhone Samsung oba oyagala kanika simu yo mpola mpola bwanga aga simu nyuji mu Kampala bale mekufera nkwanjulya Andrew Gadget Store ncheddamu Andrew Gadget Store tunda smartphones Samsung Google Pixel laptops tablets MacBooks, charger, screen guards, smartwatches, Apple watches. Basangibwa ku Ivory eduka lili C eduka lili G19 lili G19 kwa Ivory Plaza shop number G19 wa kuzimu 0774 65 simu yangerazewa 0774 65 0774 65 19 zinga wendya onofunire 0774 65 85 95 ne 0702 kanzira mu kakebere wanene kona anamwemeka anamu omusanvu ngeri yokaji otegeera omuntu omukulu alya katogo ku makya nomanya mbu akuze nomanya ndi chaye nga amucha lukambwe njango nteremo olukambwe kantu kano bannaye mwekajina mpisawo abange langa sponsor yes baba okafune akalango kabuze baba itaba H&K Pro Cleaning Solutions basangibwa bunnamwayo kwena bunnamwayo police station ne mukono na suit kanana abagala okubera nga baba yoyotera amakaga mwe bakola full house cleaning nga ochiwulira nte nyumba yonna kubera nga bajirongosa bajikuuta bajikuba bajera bajisiimula mu nyumba muberamu ebintu bitirivu bibera kenfufu ebera bidugala togera ku sofa sets togera ku carpets togera ku cupboards togera ku wardrobes babirongosa dana nebera nga bidabuta then wabweru ngofulumye mu nyumba togera ku lujja abateeka mu pavers zirimu oba nkonge bazirimu ki
abiranga bazirongoseza ddala bulunyo pavers cleaning till they shine then bagenda bagulu ku nyumba amategula banacha bayita rooftop cleaning mategula sako n'amabaati nabiranga nago bagayoyota sako ne abalina ebizimbe walala abalina hotels abalina furnitures bakola kibayita furniture cleaning ne ma offices bakubide ku namba z'essimu 0752 840308 ne 0706852524 jebyo bulango kyabuteeka kwa simu yange ya iPhone eri baji polisi agitwala era omuzira kisanga alaba sheno ngoinayo 16 Pro Max jotayagala jinsigemu so mbadde mbagamba abagala munanga ate ogule simu ez'omulembe ezimalayo okanike simu Samsung, Apple, iPhone, Google Pixels katwagala gugula simu yangu Andrew Gadget Store. Andrew Gadget Store esangibwawo ku Ivory Plaza G eduka shop G19 kwa ku 0702 37 12 93 oba 0774 65 85 95 agala kukanikira simu ya agala Apple Watch, tablet, MacBooks ezaba DJ ezukolewa kezo okusomerako janku Andrew Gadget Store awa ku Ivory G19 tokiza kubira mu kibugambo ate simu mfu esimu mpya nga simpya esimu ebuguma bakanikano kanika simu Frank Ntambi wen balukeza gwenchali na imba nebuli lwakuna mpola mpola nga tugayamu mpola Ntambi omutima omubi guliwa gwe mulina fabachi ogwe ko guliwa temusima ebirungi tukola amasima geyoleka gonna basima ogenze malinda madada mwagala amali kufa mumusime Sauda madada simu yange madada mwagala amali kufa batwe kufoko gwe lyanga wenjogera bona batusoma obulango bonga nange ndya bani uleko kabadde wabwerere madada yakoze eki yazenga independent kati mukoze campaign abana ba Nupu muri mwani following na mu blocking ku TikTok nenga yewo omubiri wate musima abantu mmwe muri belivinga abantu abamba kuwa amanyi nga tomanyi kino bali mukubanga bakuwa amanyi oba kitegeera muri belivinga ebyobufuzi bino it is very unfortunate tetufunayo ko ku lusirika ne batubuulirako ku namugenda ko ekyankwanzi ebyo webityo era mwami Museveni yatukolawo binyo okujjawo political science political education masomero fetwa musoma 2 kati nga musoma bichi mali ngambisho nga history yabanga history nga ali current batasi wadda nnyo era nga mukuba budinda paka mwami Museveni yamujjawo nga alaba abantu bagenda ko kubanga nga kulwanyisa ngwebale now abantu bakitegeere nti teri muntu ayinza kukuwa amanyi nga muntu nga ku victimizinga to victimize you obanga akulwana nti Sauda madada nyinza kubanga nze nganze enkola ye emirimu ejimu nyinza obutakanya nayo naye ate sisobola kwerabira ebimu ku birungi byazaakola kibyaza nti society yaffe obuzibu bwe tulina Shalom lweko mungi batwongera ovakkedo n'omunnyo mungi wachofu yasuza ujja kujanga olidde kamera ewo nga ovakkedo ujja kutera ko bunkenya nti obuzibu bwe tulina society yaffe it is a general problem mugwanga lyonna it is a general problem nti abantu tebasobola kusalawo okutunulako ko ku birungi and sometimes ebirungi bisobola n'okwawutweyinga ekibi ne mu bulamu bw'ensi omuntu ye kyalaba kyapasivinga ng'ekibi kyalemerako ate nga n'olumu tebeera tekibeera na kibi eba decision sikiramu stan nti Sauda madada yasazeewo najja okwesimbawo bwanna munigina olw'ensonga nga 3 Ntambi ulira nze ndi professor nnyonnyola nsomesa singa ba independents tebabalekanga kujja kwesimbawo nga bamiddwa card gyaba bagenza okusiikinga singa tetulina Bobi Wine sawa zo kadde professor singa tetukkiriza abantu kusalawo okusiikinga amakubo malala kujja kulaga buweereza bwabwe tubalonde Bobi tayandi nga bamiddwa card mu bibiina tetwalifunye empologoma esaawa zino abantu kye bagoberere Magere Robert Kyagulanyi Center
ammibwa card mu bibiina FDC ekyammwe Shalom mwamumma ne DP ya fene tumumma fenna twamumma nga tuli ku set naye omusajja n'agamba aha nze muli mpulira nino buki obusobozi kanzije kuba namunigina oba bannonze bannonde oba baganye nzireyo you can't be the same people abali mu kukubani Sauda Madada ngamiddwa card najja n'asalawo nti right yagirina okwesimbawo right yagirina abadde bagoberera ebibiina by'obufuzi wano wonna tufunye scenarios impitirivu nnyo ez'ababaka abamiddwa ne bagenda ewalala mu kalulu akawedde aka 2021 walaba trek y'ababaka abavudde mu bibiina ebirala ne bajja mu NUP nga nabo tamanyi na manifesto ya NUP nenga bagirabanga political bagirabanga political vehicle egenda okubatuusa awalala ebyobufuzi weebityo tesaba zino mu FDC mwali muino omukyalo saba zino ye speaker w'eggwanga Anita Among yasalawo n'agala kanyone mu NRM gye mazanyire empiki zange z'ebyobufuzi nti tubeeranga abali mu mupiira nti windows zibeerawo transfer windows nobeera deadline day era walaba deals ezimu eza Isaac yali ya deadline day nga tulooza agenda kusigala mu Newcastle omusambi ono gweyo wa Crystal Palace kata agende mu Liverpool kunako olukola ki olusembayo so ne mu byobufuzi those windows people should know those windows are available, they are there wembera midwa card nti ndi mu FDC teshingana genda mu jema waberanga basobola okumpa obo okujja okweyimirirawo kubanga constitution each providing therefore unless nga bazeeyo mu Political Parties and Organizations Act niba amending niba gamba era president Museveni yakikoonako kona nga akyagala tisinga tubeera tuli mu kamifuka NRM ntuliko Ssekikubo ne Rashande n'awangula Ssekikubo teweesimbawo you've subjected yourself ku kamyufu but tewali teeka liziyiza nakuba netandise katujja tustopinga mu kokatono ompadde perception yonkyusiza endowooza zo mukubadde bagamba Sauda Mayata yandyesimbyewo nonyonyodde ekintu ekyo mu ango zona mwokirabira tubadde n'abantu atali madada abamiddwa emikisa okwesimbawo bandi badde beesimba ne kigaana ne basalawo okujja ng'obwa namunigina n'abamu ne bagenda mu maaso ne bawangula era nga madada gyavudde mu NUP principal waffe naye window oba embeerera yali transfer window ngati mwenye UP eyo tebateekawo ko mateeka nti senga tukumma card olina ku backinga bwe tuwadde card ekiriiwo etteeka lirina kubeera either Electoral Commission oba erya Political Parties and Organizations Act so siriaki ekibiina kyo kibeeranga twogeddemu bwogezi gentleman's agreement twogeramu bwogezi naye nga etteeka erikugira oba erikkiriza ng'amateeka gali aga Political Parties and Organizations Act n'ebyo n'abo aba so in a nutshell so wali mbadde nkugamba abantu abali mu kubanga bakuba Sauda Madada kyemukola mulimu kumwongera amaanyi ndaba mu following bamanyi bamubulonga ku TikTok kyemukola mulimu kumwongera amaanyi kubanga buli munnabyabufuzi saa zino kyayagala nga waliwo ojjukira ku Facebook nga bayinza okuloginga out mu account ne bagamba nti babaddewo simanyi activity because empitirivu ennyo unrecognizable activity kati ne wane saawa zino madada okubanga buli lunaku mubeerako mukole muti ng'ate mmwe abamukola temulina ba constituency temuli balonzi be teyesembeyo Kampala Central bana abakyala bantunda gundi bankoleramu Owino nkolera Nakasero nkolera Mukyawo yagambye omukyala yamuyise ana watunda mu katala awo yamugambye jangu kati abo ne social media tebagimanyi ate bebakola akalulu so ekirungi because kyandibadde nti no singa abadde avudde mu kibiina okujja okwesimbawo ng'ali mu kwogera bisongovu akuba kibiina maybe it would have called for this to retaliate neka kyakyali mu kibiina yavuddemu NUP tuli independent you can't be both uli independent you have an independent mind independent manifesto okusikwezikira ku ttaka ntambi ate okwezikira ku ttaka kwe kuno nti nkubuulidde waliwo mu 2011 abaka ba NRM ekisanja ekyo 2016 Ssekikubo Theodore Gerard Karuhanga Muhammad Nsereko Tinkasimire Barnabas bagamba Museveni nti biki yabagoba mu kibiina nti rebel MPs okitegeera era omukyala speaker Kadaga n'abafunya ne bench yawe kubatuula akaluke baddamu 2016 abamu kubo bajja bali independent ne bakawangula Nseko yajja ali independent 2016 n'akawangula okitegeera so
independence kati mukina kisanja kituvaamu kyenyini nyingi kituvaamu ba independence bangi okusinga ebibiina by'opposition ng'ogasa ababaka so kitegeeza nabo balina ugundi yaabwe cluster yaabwe so tosobola kubeera nga Madaada omukatirako ttaka ssaawa zino had she been fighting kuvuma ng'abamu abava mu bibiina nga bali bitter maybe bana abalala badde basobola okukola actions ezo tumuboole tukolewe tuti tukirewe tuti naye wabeera nga mu message gye yawandiika mujjukira bulungi nagisoma tinzikiriza bagizeeri then najja naga kati nze nesimbewo bwannamunigina ndi independent so tacha subscribinga kumwe temucha subscribinga kwali ali independent era banonyamu akalulu simwe aba NUP simwe banonyamu akalulu anonya abali independent abatalina bibiina mwe bagwa basobola okuwa bakita batya individual merit oba brilliance y'omuntu so ekirungi bagamba kasita omukazi abeera nga afunye olutowakana kuba luba lukola ki okula ludda mu maaso kati kaje simbewo then tulaba ono yaweereddwa kaadi obajiwa dani yo kaadi omukyala yaani oyo erinnya lye teriri nnyo as common kwanye gutwade kaadi ne twamutegedde gubadde kaadi erinnya lye kandi kufunire wano nange mbadde sirimanyi waliwo omwana kono ku Twitter mukyala kano mukuwe wano erinnya bawadde kaadi ya Sauda Madaada na bana yon Eva Chazike it's a slogan name I think Chazike Eva naye mukyala mukulu badde bano mu kaadi mulabe Madaada ye muto mukyala mukulu Madaada ne mukulu kulu n'ate kati ntambi ate bino ebungesebwa Madaada akola NRM jakolera NRM waliwo audio obutambula Rastanga wani Rastanga ayogera bebe kulu kaja wakawuliddeko audio kanga zanyira abantu wano bantu babiwulire kubanza embuuzo ekyo yandibuuzizza yes okayina gwe okay kaka abakola ne Jeno Kale Kayihura ne bacyankana nga Jeno takyamuwabudde Sauda najja gyendi nangamba bebe nina information ya amaanyi nemugamba information ki nze saagala kweteka mu bintu bye sitategeera ebyo by'okusika eriyo nangamba nja kulaba president nemugamba Sauda nze sitwala abantu bamukulembeza okujjako nga mmaze okuverifyinga information okay Sauda Madaada yajjanga nansanga ku gym awe Bukoto ku CNC nga wajja deire nga ate making sure nti mu recordinga ku video zaki ez'ekizimbe because namanya netolola Sauda Madaada nengamba lwaki ono omuwala anesibyeko nnyo nga ate Kale Kayihura ebiseera ebyo yali talemesa nnyo bantu kumuleetera information okay nambira nengamba naye Sauda lwaki ayagala nzi kale nengamba kale ayagala president kubanga nze ebiseera ebisinga information bwebeera very clear I access the president kati natandika okundetera bwino gwe yasooka okundetera eyasinga okuntiisa nemmanya nti ono omuwala muzibu nnyo Sauda Madaada yasala ekkubo n'ajoyininga Nuupu bwajoyininga Nuupu batandika zi meeting mu nyumba ya Alani Makindi Sauda Madaada ne banne bonna ne ba Alani nga amasimu bagaleka bweru nga Sauda ine simu ey'okubiri gyayingira nayo mu meeting ezo Sauda nandetera bwino but that is 7 years ago okiwulidde 7-8 years ago because owuli erinnya Jeno Kale Kayihura Kayihura obuyinza bwamuvaako 2018 oli nakrossinga n'agenda mu NUP ate simanyi bagenda mu meeting ne ba Alani ate nga ayina essimu 2 for me it doesn't make any sense of what is uttered there because abadde alina acceptance mu kibiina not until wammiddwa kaadi ku nsonga ezimu ze tulowooza nti extremism ye ku how she handled Shamimu Malende olwokuba nti no yali PA oba yali ki owaluyulika maybe kyekyamuleetedde obuzibu ekyo but besides that she has been a very loyal servant
of the party era omu kwabo maybe nga tuli realistic ekibiina gwe kifiiriddwe ennyo but mu byobufuzi mu democracy bagamba it is what it is yammiddwa n'asalawo agende mu eri window which is acceptable mu mateeka ne ku merits zonna ekirungi akalulu ka myezi 4 mu maaso 5 katulabe decision yo we nemukolera oba anabeera nga nkima nti gyekoma okwambuka gyekoma okugira nga kibadde ku baluswa. So the end will justify the means of why she decided to come as an independent. Okay. Yes. Danga what's sponsor. Sajagala okongera ku size. Twaba mazi. Mujja ku Shalom Health Services. Okay. 0705271973. Daga nawe liri. Mujagala okweruka abakyala abasajja abagala okola emibiri protein zagina mu gym. Supplements weziri. Yes, abanange abanaffe abamunno watch bo bakya kugamba nti ku mitwalo 3 egya Uganda you subscribe with us oberenga olaba films enjogerere mba videos ba Uganda abayitirivu ennyo nnyini ddala ku masimu ku kitandikira lwaki kubanga option y'okusasula ebeera ku simu wano noteekamu either number yo ya mobile money oba noteekamu number eri ku card yo oberenga osasula emitwalo gya feegi 3 oberenga olaba films omwezi mulamba nga tebazijja mu kujja kuwadde n'ekikumi ate mu ba videos bonna ekirungi kya munno wachi ntukuwazi variety kabaka savu kanyama gwosalawo gwoyagala okulaba mu kaseera ki wabula ne mu general za movies zolaza tuziteeka abanyumirwa action abanyumirwa drama adventure comedy abanyumirwa science fiction njogere kindeke kibuli kimu kwekiri mu films ezimu kuzafulumye Mission Impossible final part yafulumye eno ye tetugenda kudamu kulaba Mission Impossible seko yayo ekoma oba yakomye yafulumye yes yafulumye ku Monday Mission Impossible final part Junior yagitaddeyo kumunya wachi yes mama Hello Road ne yagitaddeyo the map that leads you yagitaddeyo fall for yagitaddeyo n'abanyumira I know what you did last summer fitoka labanga tukyali bato but final part no you know je nabalaba Twisted Metal era je kali video Junior ba videos aba of course bwebamu bataddeyo films empya you subscribe with us ku masimu kwetuli ku TVs abaina Android TVs kwetuli namwe bakoko abakolera ku website nga muri ku mirimu eyo ku ku laptops bugende ku kibanja cha Google mutekemu www.munowatch.com kuwempereza ennungi ya films za Uganda. Munaye cha dachi Uganda akufuna kubwenkanya eddobozi likanguddwa Jeno Nalweiso sengawo mamawo abera side ya mama wange mamawo yakangudde eddobozi naga full figure sengo damu nowe mula ngenda kwesibira ate Jeno yotamala gogera ojuka bayagamba spapa aliwa twali naye eruzira Jeno Nalweiso agambye full figure sengo damu nowe mula ngenda kwesibira neke saategedde Jeno ate yagambye bwati munawe atokola bwocho na mmere tewandi koze bwo odamo chikola na mmere chikola echo na mmere vao nawe alai kavidio kaina kampulire mwana wange ono mwana basuuse ekigambo ky'okuwemula takiddamu kubanga ngenda mukwata Jeno Nalweiso abiyingiddemu nze muwala wange nkubuulira toddamu kuwemula toddamu kuvuma bantu kola byoteekeddwa okukola okuvuma tekulina kyekwongerako nti kyongeddeko kalulu ka muzeeyi sirowooza yogerera ebintu ebirala naye betobiddamu naye nga nawe nameera enkusaba toddamu okukola kyewakoze si kirungi kukikola kubanga olumu omuntu ajja kufiira mu ngalo omanye nze teri kisinga kunnuma ku nsi kuno kyekigambo kyokugamba ng'omuntu ali mu mama oyo tunamugambako tutya muntu wa President Museveni talina budde obuwuliriza wemula nsonga y'abawabuzi banne. Jeno Nalweiso we love you Jeno Nalweiso we need you olengedde abantu baffe n'ekitukwatamu ensonga naye Jeno Nalweiso njagala t-shirt kako Jeno Nalweiso juu Jeno Nalweiso juu kamugase kubazira oyo mama wange mugase kubazira mama wange omuto oyo mugase kubazira mama wange omuto oyo ensonga nali nazimubuuliramu twali tugenza okulima ebijja ebyo noloopa ndoopa mugana naye mama dudukwe nze ndi kusaidia eno siri wammwe nze ndi era akimanyi ffe mu family yaffe tulimu aba DP twali no DP ne mulimu abasigala mu NRM so we tuli diverse naye ako ka video nebye ebigambo omuntu ali eyo ng'obadde victim wa full figure
katereke bulungi nnyo. Katereke. Naka service da ku Google Photos, ku iCloud ne ku WhatsApp ate njibakinga. Woddamu okuwulira Namutebi na Kangubi. Namutebi. Namutebi leli ye Namutebi. Woddamu okuwulira Jennifer Namutebi eke na Kangubi. Nga kuwe muddi. Nga kuvumi. Nonyako. Yeah. Nonyako. Tunafuna kubuwele. I know what to do. That's better mtwala mu court. I know what to do. We know what to do. Abaganda bagamba oba benjogera bagamba nti tosobola kubona abona nabiyenje ngo ina ki doom ngo ina doom bamutoward ngawo yogedde wano omwami oyo gwetwalina yeruzira si papa yali afuuse na papa ekitagasa papa nga afuuse na papa nga tulowooza oba alina oluganda ku Mwai Museveni nanye tugamba ate abaana ba Mwai Museveni ate nga tebatuuka wano nga ina engeri gyatwalira amateeka mu yeng ne tutya mukyala oyo namu yayogera omulundi gwali gumu ayogera gumu ekida kuba kwa kitinga omuntu alina amaanyi omuntu alina obuyinza teeta akogera mirundi gisukka mugumu bye abantu alina obuyinza obwaddala ine wala omuntu shalo munga akuli gwenja kugira omanyi otalina amaanyi gayina naawe atekawo mbe ono yayogera bwogezi mulundi gumu ekisigadde ku akitinga naye mbadde awo nendowooza ku makya nga amaze okulaba vidiyo gye yakoze ku mukutu ogumu ogw'omunnyo neneefumiitirizaamu era nga we ziri embeera ze era n'avuma nakkakkanya engamba ku national television owali regulations eza UCC ze yayisa 2019 ez'olulimi olweruti oluvoola olukkakkanya oluvuma n'oba towemudde by the way olulimi olukkakkanya tebalukkiriza ku mpewo tubeerako n'abaana baffe tubeerako ne bazadde baffe ne bajjajja ng'olulimi olwo ku TikTok nno you can get away with it ne ku national television naye ng'atudde n'omusumba mulamba because omusumba yasalawo na hiring omuntu we gun for hire amuvumira abantu nti eyo gye kitandikira omanyi okubeera ng'ogenda kukola gundi ku broken system ogenda okompilinga ebintu ebyenjawulo tandikira ku yamuhayaringa omuntu wa character bwetyo tandikira ku regulator for ebyempuliziganya ebyempewo nga naye atudde mwami Nnyombi Tembo obbi wange werubirye nga naye atudde ali awo okitegeera era kyovulaba nti bannayuganda eno embeera we yaliwo eya Justin Nameere bonna abatali kweyawulamu musiramu mukatoliki mulokole wa DP wa UPC wa Jema wa ndowooza kimuweeru mudinka bonna baali basanyufu era nze muli nalirowoozeza singa nze abadde omukyalo oyo this would have been the right time okureflectinga ku behaviors zange kyalo omutali kintu kiruma kubeera ng'oli ku ssimu yo naye ng'olaba people are celebrating obulumi bwo ebiseera ebisinga you can even go suicidal abantu bangi abese n'okwetta the whole nga tewaliwo muntu gw'ogamba nti no wuuyo ali mu kunteerawo ow'essimba ng'ovudde ku bantu baba hayarinze be wategedde abasatu ng'ekintu kiyiika ninga nabo wagenda yitawo kaseera abakole ki abawe ate bakubaga nti twakubeererawo naye bantu bonna agenda ku mastage ga boda agenda ludda wagenda so we nalibadde ye ke kaseera kalibadde akatuufu akokureflectinga nze olunaku lwenva mu kukomera ku lunaku nasalawo ne ngamba tewaliwo byanyinza kureflectiako wiiki eweze oba kitegeera nti ebintu ebimu ebizibu Mukama akikuwa nga kyakugezesa otherwise woogaana okutekinga omukisa ogwo ekiba kigenda okuddako n'omuto ayinza okukiramuza obwenkanya nga golowooza nze simanyi ndi wo child nwana mukwano gwange enensi munnange toyinza gisaako maanyi bwotyo n'omalako nayo tewali yali agitaddeko maanyi n'amalako naye omusajja omu yasinga okutirimbula abantu mu nsi bamuyita Hitira nomanya engeri Hitira gye yafaamu baga yagwa mpipa yasidi kati awo kitandikira naye tulina okuddayo ne tutunuulira omuntu ono afuuse a menace to society understanding
nze mukumulaba n'okumwaseesinga n'okulaba muno yatuuse mu bizibu byatuusemu era ng'akyalemezaamu abantu abo ebiseera ebisinga babeera balina kye tuyita conflicting seeking behaviors. Yes, kampandiike wano ng'alina conflict seeking behaviors. Wandiika nti conflicting seeking behaviors. Nga buli ssaawa baba baagala kulwana, kuyomba, kuneneŋŋana. Nga balina ziri ze bayita DCM5s, ozimanyi ezo? DCM5s. Chechi. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Wandiika diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Balina ekyamu ku mutwe. Nga zisumbuwa. Okitegere mutwe. Yes. Kati nga disorders ziri 5 zimu ku zo. Mwe muli bayita NPD. Narcissistic Personality Disorder. Era nga bagamba nti abantu abo ng'oyo omukyala engeri gy'omulabamu engeri gye bakolamu oba ne traits zaabwe gye weegendereze. Inflated sense of self-importance. Wala ugemanyi ali ku Masaka Road yana NPD. Inflated sense of self-importance. Yewa. Alowooza wa kitalo. Wa kitalo ku balala. Era I'm trending. Bichi. You assuming important jotali. Okitegeera. That is NPD. Aina a need for admiration but also lacking empathy. Bamukwata amusibe. Njagala nnyo basibe n'omulala. Weebale nnyo. Era abantu abo they provoke conflict to assert dominance. Bakyokooza abantu ne bakyokooza okulaga nti b'amaanyi. Akukyokooza n'akuvuma n'ayagala okusiba oba okitegeera. How that is all mu NPD. Era omusawo omu gwe bayita Dr. Cohart David, a psychologist, yagamba narcissists like her engage in conflict to protect a fragile self-concept. Okitegeera. When their grandiose self is challenged, they lash out to restore a sense of stability. Nti wadde yakubiddwa naye olaba arashinga ennyo okubeera nga protecting ekyo naye nga ate yali badde ali mu kuba nga reflectinga. Ezo nazo bagwa mweno emu ku DSM ezo 5 number 1 ya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Takoma kweya abantu we batabina traits bwezityo. Suffering from ASPD, Anti-Social Personality Disorder. Era bagamba characteristics z'abantu ng'abo. 1. Display of a disregard for others' rights. Tebagala manya dembe ly'abantu balala. Ly'abalala. Nti omukyala oyo ogenda ogy'omwegendereze tetumanyi bakyala kye baamukola. Abavumira ddala n'abayisaamu tebalina bana rights, tebalina kuwogera, ye alina okubeera ng'ayogera. Balina tendencies of hostility. Mukyala oyo mukambwemu. Okitegeera baabiraba abasawo. Okitegeera ne bagamba they initiate conflicts for personal gain. Kale sawa zono ge nawulidde nti neggulu ayinza okuba nga akonkona. Yavuddeyo nga yafunye ettooke. Oba okitegeera naye nga akikola wano nga olumu kwagala kubeera ng'akola ki ng'afuniramu. Naye omusawo omu yatugamba nti abantu abo Shalom abeeyisa bwe batyo baagala okuvuma, baagala okuwemula, baagala okumokola. Tabankona lunaku na lumu nga talina conflict na muntu. Alwakudde ku Shalom, awakudde ku Zubeda, awakudde ku Ntambe, awakudde Kasuka, awakudde kwani. Bagamba abantu abo temulina bassaako nammwe maanyi. Lwaki? Mulina okutracinga their traumatic backgrounds if any. Bivaawa. Wabanga yayita mu bintu ebizito, trauma, and which we believe omukyalo oyo ebimu ku byo yabiyitamu. Kitewewuunya lwaki abeera behavinga bw'atyo. Lwaki? Wazo tuyita traumatic attachment issues. Zizino. Omuntu nga tebakulaga mukwano. Ng'okula. You were not shown love. Nga wali mwana muntu ne bakukolako ogw'obuliisa maanyi. Trauma. You were neglected. Twafiibwako. No, tebakutwala mu ssomero. Twasoma. Kakati o developing kye bayita emotional dysregulation eyo resulting mu complex kye bayita post traumatic stress disorder eyo kusatu PTSD. Oba kitegeera era bagamba nti abantu abo for example nga yafuna ku kye bayita sexual abuse nga muto kya affecting psychological development ye. Waliwo kye bayita psychodramatic perspective kati ng'ebyo kubanga bagamba nti ali trauma ng'ebyo nti bakutusako gw'obuliisa maanyi. Eshapinga kye bayita unconscious mind leading mu kye bayita maladaptive defense mechanism always ng'omuntu alashinga out okwactinga
Kati wetubanga tusobola okusikamukko tutunulira background y'omukyalo oyo ng'ebimu ku byenjogeddeko bino bebimu ku byamutuukako nga muto tosuubira mbu naagenda kulongoka mu bukulu. Watu era ebigambo bya maama wange Nalweyisu ayinza okubeera ng'afuuyidde endiga mulere tagenda bigenderako n'omulundi n'ogumu because akyalina bino ebiri mu bwongo bwe. Ayina n'ekisemba ze bayita zi neurobiological effects. Kuba trauma ng'oyo bagamba it alternates brain development naddala awo mu bwongo. Kati omukazi ebintu byayiseemu kubanga muto byonna ng'obigasse bye biridingira ku behavior ye eri erratic. Obukyayi bw'alina ku bantu nga kyalina kimu kola eri embeera gye tugamba nti misery loves company. Nga walengera omuntu omusanyufu alina omuggyako essanyu eryo amuwe ennaku amuvume amulengeze wekiba tekimumalidde ake ku baana be ake ku maama we ake kwani ye kiba yaba alowooza abuildinga obwongo obwo kubanga yeerabirabiri nti nno takiriimu yekka ne bana abalala so mu bumpimpi abeera sadist. Kati tuba tulina okubanga omuntu oyo olumu tofa nayo ng'abikugambye obanga akuvumye obanga osobola okutresinga n'otegeera ekimusumbuwa mu bwongo. Sasaba zino mbi yeetaaga therapy. Unfortunately mu ggwanga lya Uganda ne mu Africa mental illness tetugiwa nnyo mulaka kasootereratereramu ko nga bagagende bakonomirire yempeke naye nga balina okubeera mu asylum okumala emyaka nga 17 then emyaka gye ng'ekitana mujjayo judge 17 years nga ali mu mental asylum mu rehabilitating nga Katonda mugulu otherwise abagenda kubeera a menace eri society ngekiyinza okuvaamu nti kino mwalabe kitono ekyebikonde ekigenda okukolako biyinza obutabeera bikonde. Bangi mu societies aba endings up obulala so mwannyinaze oyo nze nandi mu advise nze nti singa tagendera ku bigambo bya mukama we kuba kati maama Nalweyisu abeera mukama we ensi eyinza okumutreatinga obulala bakiyita nature yemala ne taking its course. Fenga tulemeddwa abantu yo nature yina ekyayo kyewa abantu we batyo oba kitegeera. Kati ate n'ekirala wali owuliddeko nga maama agamba nti Yesu manyi nkazannyo wagambidde Nameere nti naawe toddamu kukola bw'otyo bagala kuba obwe kiba kitegedde amaanyi we gali kuba n'ababiri Nameere essaawa zino agenda mu Kalulu she's a woman MP aspiring wali mwetaaze okubeera nti nno omutwala mu kkomera nedda okitegeera. N'ekyokubiri nti ono singa akola ekyobujega n'agala retaliating eri Nameere agenda muwa political capital Akalulu agenda kawuuta buva Nameere abajja kuwangula kyona kyanamukola between now and then oba kwagala kuteekayo omusango ogutajja kuyitamu oba kwagala naye kukola the same way agenda kuba muwadde political capital so Nameere yalya wanywa essaawa zino oba kitegeera. Nameere ayinza obba ali mu kunywa jebyole muteeka okuta essimu ezikuba essimu toyakukola Nameere nga bwanywa Katonda atwadde akebe akakuba. Nameere ayinza obba ali mu kunywa ye waali mu district y'e Masaka naye ensi yonna naddala abawangalya ku nsi abakozesa omutimbagano baguddemu enkiiko y'olunaku olwaleero zibadde essaawa nga 5 ez'okumakya amawulire gasaasaanidde omutimbagano galaga Gogo Glorious yayimba Blood of Jesus I going byamanyi ku TikTok gwe twamukyaza ku 256 goodbye yo interview nja gikomyawo kwa lwimwakano giraba kati mugirabe nga afudde. Gogo kikakasiddwa tiimu ye nti avudde mu bulamu bw'ensi eno omukama amwise. Ffe tugamba nti afudde ewaffe gye mba tugamba awummudde mukama amwise agenze we yamutonda. Tusaasira mwenna akozesa omutimbagano abayimbi ba gospel abantu abamwagala ffe mikwano gye kanzani muganda obaka waffe obukungu bagatu butwalire Bulunoke twasembye ebbeera ku Kiboozi Musaabimana gemanya ge Glorious Musaabimana Glorious omu ku babadde naye amanyiddwa nga Beckham wa Yesu yagambye nti Gogo yava e Rwanda ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa August okugenda ku crusade Embarara era n'agamba nti yaliyo nga 29 eyo crusade paka 3 musojja abadde
eyo yonna naye ono Bikem Uwayesu agamba nti afterwards nga crusade ewedde ye ne team ye ba traveling okujja Kampala okubeera nga ba promotinga like brand ya Gogo era ndoza kukulaba nga yabadde ne ku kibozibozi wa Bruno K wabula nga yakatuuka Kampala n'alwalira she fell ill era condition ye netandika okudeterioratinga wabula nga womanyi nti okulemezaamu ng'ebyo ekifirika bibiri ekitujja eri kujja Kampala ku promotinga ng'alina okweka kabambi okubeera nga agenda wano n'agenda wali n'agenda wali naye ng'embeera ye yatandika okubeera ng'ekola ki ng'ebeera mbi so bamuddusa mu ddwaliro but naafa bambi nga yakatuusibwa mu ddwaliro olunaku olwajjo afudde kiro ekikeesa olunaku olwaleero we tulimu olwokuna bwatyo omukazi watto she has been a sensational eri abantu bannamitimbagana abali ku TikTok okusingira ddala nsaasira muganda wange Bruno K video njira yambi nga nange nsaasira namukyaza Gogo tubadde twogera nemijja tuna twogera ne Gogo nsaasira era mukwano gwange ku TikTok ne ku WhatsApp nsaasira omwami Shalom Kawesi n'abenjuyo mufiiriddwa omuntu atazikawo Gogo Guliyos omukama Katonda abalamuze kisa omukama Katonda afune engeri janyiga emitima jammwe atugumye yes n'omwoyo gw'omugenzi timu kibozi bana ekibinnyo fe atufirida ba timu kibozi anko bulunyo kemmanye ebintu bizze bubi anko bambi fenna bakwesa omutimbagano abambi adda atunyumira nnyo goodbye kanange ekisinga okumba bujja webuti aga shalom te bujja buti bujja kiro nenza lwanji fe nkube jja tonya laddwe kube aliswala otuvira mu kalulu nsaza mu linnya lya Yesu goodbye bijeko bijeko jako kamera bijeko anya akende kufa mu kalulu ngaka bijeko jaka kamera linda bannange natemana kuvira ko ddala Shaloma mga kulanga nfudde Shalom tagala kufa nkisazaamu tagenda kubanga afa tulina bannaffe aba Muna Herbal Mouth Wash bagamba bati aba Muna Herbal Mouth Wash nga kalango wekagenda wekasoma bagamba nti amannyo gakuluma oba gaguba oba galimu ebituli nti bosaye ekinyogogo oba ekyokya gasanyalala bwosenya ebibuno bivaamu olusayisayi ogayiza ludda lumu oba owunyakamwa senyesa Muna Herbal Mouth Wash eddagala ettuufu mu kujjanjaba endwadde z'amannyo eza buli kika weegendereze abafere tebaguza ekipaape ky'eddagala kakasa baguza Muna Herbal Mouth Wash Muna yakakasibwa National Drug Authority era ali mu pharmacy ne drug shops nazona mu ggwanga nammwe abali eweru w'eggwanga mugende mu outlets ezireeta ebintu okuvaako e Uganda beba Muna Herbal Mouth Wash sibe bulungi mweraba